Kaakano tulina ekitabo ekipya. Ekitabo kye tufunye olwaleero kye kitabo ekiyitibwa Kiyita Waggulu. Kiyita Waggulu otega wansi. Ekitabo kino Kiyita Waggulu kyawandiikibwa omugenzi. Muyita mugenzi kuba emyaka gye yakawummula si mingi nnyo. Naye ng'omugenzi ono Kuranima Kalinda ye muwandiisi yatuwandiikira ebitabo gambanga Bazibumbira nakisomako wano. Bwe yawandiika Bazibumbira ekitabo kya namba 2 ne kiyitibwa Kiri mu ttu ekyayanukula Bazibumbira. Omukulu ono ye yavvuunula ekitabo kya Animal Farm. Animal Farm n'agiyita nti amaka g'abawansolo. Omukulu ono yawandiika ekitabo ekiyitibwa Sir Apollo Kaggwa nga omuwandiisi. Omukulu n'awandiika n'ekitabo kino Kiyita Waggulu, naye yawummula myaka nga 6 kati emabega ng'awummudde. Njagala owuliriza ebigambo bye yawandiika mu ddakiika eno. Nkwagaliza kuwuliriza okulungi. Essula esooka egamba nti asiika obulamu. Asiika obulamu luggwayo nti tassa mukono. Ssentebe era managing director Saalongo Yusufu Ochomo Apuuli Ntambaazi Nawolovu Kiyita Waggulu yatambula mukungujjo mu nzikiza kumpi Mutala Mulamba okuva we yaleka mmotoka ya taxi gye yali apangisizza okutuukira ddala ku muti ogwakabalira munne Bongole ky'oyagaliza gwe yali amulaganisiza okumusisinkana. We yatuukira ku kabalira ebirowoozo bye byali bitataagana nnyo bambi ng'alowooza ettima n'effujjo ly'ensi eno eryali lituusizza Mayambala okuleeta ekiteeso ekimuggyamu obwesige ye ssentebe omulamba era kata akabalira akayiteko singa tebyali bisolo ebyasala oluguudo nga bigobagana nga biva ku ludda olwaliko akabalira nga bidda ate ku ludda olwaliko ebitooke. Mu butuufu omuti guno yagwekanga na bwekanzi kyeyava yeeyogeza nti ye lino siryetti Bongole lye yaŋŋambye. Eky'omukisa omulungi waliwo akakuba akakalu ddala akakyama ate n'omuti ogwali tegwesudde nnyo kkubo. Ssentebe yakwata akakubo n'akyama ku muti. Bwe yali atuuka mu muti n'amagamaga munne Bongole, naye ekizikiza kyali kikutte bwe popopo ate wonna nga wasirifu era okuggyako ekinyonyi ekyawamatuka ku muti eyo mu matabi waggulu. Tewaaliwo nnyo kanyego konna. Ssentebe yeelimbika mu muti n'asirika okumala akaseera. Ebbalika awo ejjenje lyakaaba era lye lyokka eryatabulatabula akasiriikiriro kali. Mpozzi n'okuzunga kw'ensiri ezaatandika okuwemberera ssentebe yabanga yeewujja zino ng'ate ziri zituuse. Yabanga atta zino ng'ate zino zizunga. Leero buli kaseera n'abeera mu kwewujja okwo. Saagala kwewujja okwo nkujjukira pussi ensiri we zaabeerera ennyingi. Leero buli kiseera n'obeerawo mu kwewujja obwewuzi. Kaakano nga wayiseewo akaseera omusulo gwaluma ssentebe. Ng'era omuntu yenna bw'alumwa. Munnange ne yeeseseetulako n'addako ebbali. Naye yali tannaba kutuuka na mu makkati g'omulimu guli ogwali gumututte okukunkumula, anti omusajja akunkumula. Ate omukazi n'afuuyisa. Emugenda ne mugamba ogenda ofuuyise ng'ate musajja. Musajja akunkumula omutekazi n'afuuyisa. Kaakati ssentebe yagenda kukunkumula. Kati yali yakatandika mu makkati g'omulimu nga guli wakati yagenda okuwulira nga akawuka kamuketula bwe katu waggulu eno mu mbugo. Yali akyakejjako ng'obulala bumuluma mu magulu ne mu lubuto ne ku nsingo. Okumanya ng'ensanafu zaaluma mukulu ssentebe zaamulesayo n'omulimu ogwali gumututte. Era nga naawe bw'omanyi nkuwawaabidde bw'atakuviirako awo, ssentebe yagenda okudda mu kafooke ke yalimu ng'empale ye yonna saagala kwefukira. Yagenda okuvaawo ng'omukulu yenna atotobadde akyo gy'obadde. Waggulu ku ggulu omwezi gwali gwa gabogabo gweyerula era mu kabalira awo wonna ne watangaala. Ssentebe yatunula ku ssaawa nga ziri mu 6. Yali akyayongera okwetegereza essaawa eno nga bw'abalirira obudde bwe yali yaakamala awo omwezi ate ne gubulira mu kire.
enzikiza neddamu neekwata. Yawulira akantu akawuugulira eyo waggulu n'ajjukira ssenga we twalaba bye yamunyumiza eddambo ng'akyali muto, mbu emizimu mbu gitera nnyo okulambula ekiro nga giwuugula. Nti era mbu omuzimu guwuugula gutyo mbu guba gusinda ennaku y'emagombe, ennaku olaba yaki nga walekawo ennyumba yo. Nti naye mbu bwe gusangiriza omuntu ogwo omuzimu mbu omuntu gugenda naye. Mbu era ekyo kyekimu ku byaloberanga abantu okutambula amatumbi budde, wamma Abaganda baali bagezi, baba kugiranga butambula kiro. Mbu era yagenda okuwulira nga enviiri Ssentebe zimuvudde ku mutwe era nga n'omubiri gumususuukirira nnyo. Aba akyali muntu mu y'ebirowoozo eyo, yagenda okwetegereza ng'awulira enswagiro. Yamirira ddala omukka n'asitama ng'abulidde mu muti. Yagenda okulaba mu kizikiza ng'alaba ekintu kitambula ng'omuntu. Ate awo n'addamu essuubi ng'alowooza nti munne Bongole oba oli awo yatuuse. Era yali agenda okumuyita nti Bongole, ndi wano, wabula omukka ne gumubula n'asirika. Kyokka ye oli omuntu yajjira ddala awo okumpi n'omuti n'abejjagala. Yali musazi. N'alyoka akasuka ekintu kye yalina. Ekintu oluvannyuma mmemba kye yazuula nti yali nkoko. Kyagwira ddala ku mutwe gwa mukulu Ssentebe era enjala z'enkoko ne zimukwagula amaaso. Kati yooli eyakasuka enkoko yatambula kyennyuma ebigere nga biibyo, olwo n'alyoka atema emisinde emizibu. Ssentebe we yali we yakonera nga n'omukka gwassa abakamu bake. Bwe yaddamu ak'obuntu n'asalawo okudda eka, naye yagenda okugezaako okuyimuka ng'amagulu gasanyaladde. Yakanda kugafunyululanga bwereere, aba akyalwanagana n'amagulu. Omuntu n'akololera erudda w'olusuku. Mmemba Kataadume ng'awulidde akolola kubanga yali alowooza nti omusezi akomyewo, wabula amagulu ge ne gamuliira ow'ejjokolera, so nga ate mu butuufu gaamuyamba kubanga atafa njala. Yatandika okuyita ekimpowooze nti Memba. Yali akyayongera okuyita, ono kwe kumugamba nti owange anaazuukusa n'abeebase, ompitolooza ndi kiggala. Kooli nti munnange obwedda magamaga nga sikulaba, nga nze kuyita nga siwulirayo kanyego. Ko Mmemba nti otugenda ne tugenda, naye ensiri n'ensanafu gye binkoze enkoko baana, ndifa nkirojja. Munnange okutemya n'okuzibula nga bessiza ddamu ddene, wabula era okuva mu nsiko kwaba kikiyitanyamukko. Bongole ye yasooka okuvaayo, yenno yabuuka macco n'agwa mu luguudo. Bwe yamala okutangaaza buli ludda n'alaba nga kiri mulaala, kwe kufuuwa akawa mu kalobooza akatono ennyo. Awo nno ne Mmemba naye n'alyoka akukunukayo. Bombi baatambula kasirise naye nga basaayirira busaayirizi. Olwo Bongole yakulembeddemu. Ekigere bwe yakijjanga nga ne Mmemba waakizza, ekigere bwe yakisimbanga nga ne Mmemba waakissa. Baabo bakkiridde mu kagga akaali akatindireko enkoma ezaali zaasigala nga zikikinadde. Baabo balinnye naye baba batuuka mu kasitenseni awo bati balyoke bakyame bati. We baasanga agasajja wagandaba gaali abiri, erimu nga lyetisse eggugu essibe mu miwalume, eddala nga lyebagalidde emigemera wala ebiri n'ekikapu. Agasajja gano gaboggolera Ssentebe ne munne Bongole nti somama naye saagala lulimi olwo, taagalira ddala olutalina mirembe. Somama awo lino eryalina emmundu ne liwangamu amasasi bwe kwa ne liboboggolera nti gwe liddukanyo singa nze alaba gwe nga wano kati walayi wewe nakufa leewo gwe. Mukama wange ne ndyoka nkulabira Mmemba bw'atyekula emisinde nga n'akaweewo kadda ku bbali, wabula ebyembi yali yakaddukako wano ne wali bambi, ne yeekoona ku mulandiro ogwali gwasala ekkubo. N'asinzittuka n'agwa ekigo ekyamuyisa n'ab'emagombe. Eky'omukisa teyamenyeka, wabula emimwa oba bwe yagwa bambi yaluma mirume kubanga gyatiirika omusaayi. Bongole yamuyisaawo mangu n'amugamba nti guma kasitawo gye tugenda tutuuse, guma situka. Olwo baali bakkirira ku kayumba ka mwami Kalevu.
Mwami Kalevu oyo yali musawo muganda. Msawo taba muganda. Msawo wa Kinnansi bane buli muganda anabanga msawo Bwandege. Era omusamize kungwa. Mbu ng'alina amayembe ate nno gano aga kifaalu. Akayumba ka Kirevu kaali keesuddeko n'ekkubo ate nga akakuba kagendayo kaalinga ak'omusu omwene. Ekyekitalo ate nga kaazika era Memba yagenda okutuuka mu luggya yenna ng'atobye. Memba bwe yatuuka awaka wa Kalevu yasooka kwetegerezaawo ebintu bitonotono. Ennyumba ya Kalevu yali eserekeddwa n'ebibaati bebikadde ate nga ku bibaati bino waggulu kujjudde ebitiititi mpozi ebyakozesebwanga ng'emisumaali. Tekwali ddirisa wadde akamooli. Mu mbiriizi z'ennyumba waaliwo akafumbiro nga ka bikaabugo. Ate ku lusebenju lw'ennyumba waaliwo enkondo z'embuzi. Okuva ddi na ddi embuzi za Kalevu nga zisula bweru. Obubbi bw'embuzi n'enkoko nga ne bwe bukyaka butya era nga Kalevu embuzi azisuza bweru. Mu butuufu n'ekiro ekyo waliwo embuzi 7 mulamba zibenna embuzi naye gakimeeme. Waliwo n'endiga 2 Bongole ne munne baba bakyali awo. Omuntu n'afubutuka mu kafumbiro n'ababuuza nti ate mwabazze ku maliri mwagala ki? Ko Bongole nti tunoonya mbuga. Omusajja oli kyeyava akontola nga bwagamba nti abanoonya embuga balinda budde kumala kukya. Wasso nno ate awo kwe kuba bwatukira nti kati wano we muyimiriddewo ewali embuga. Memba yali tawulirangako ku muntu abwatuka atyo nga laddu. Basajja battu bombi bakwata akakubo akagenda mu mbuga. Bongole era nga yakulembeddemu. Ekirungi embuga teyali wala ate nga n'akakubo akagendayo kakalu. Kakati munnange bwe batuuka eyo engoma zaali zisindogoma ng'ensaasi zivuga nga n'ab'ennyimba bakooloobya. Bongole ne munne tebaalwa nga batuuka ku mbuga. Embuga kyali kizimbe kya kisuwa naye nga kisereke bulungi. Wadde abaali munda nga baali mu kiyumba n'okukuba engoma n'embeekuulo ate nga Memba ne munne baali bakyatidde okuyita, naye omu ku bantu abaali mu nnyumba eyo yabakoowola nti ebweru nga mpulirayo abantu. Mwe baani abatayita? Ko Bongole nti ffe bamutazunza njuki. Ko oli yali mu nju nti bamutazunza njuki ki? Aba bateyanjula. Sajja bano baali ne bboko. Bamutazunza njuki ki? Mwaba teyanjula. Olwo okuyimba n'ebivuga byali bisiriikiriddemu. Wabula yali mu nju yali akyayongera okubuuza abali ebweru 4 n'akattaano. Omukulu omulala yali ayogera mu ddoboozi essaakaavu kyokka nga ddene nnyo n'amugamba nti baleke bayingire baaba, si babi baaba. Kooli nti tuuka baaba nga babaggulirawo. Memba yali musajja muwanvu nnyo era yeewetako bwewesi okujja mu mulyango ogwo. Ate bwe yayingira abaali mu nju baamuyiikira ng'enjuki ne bamubogolera nti toleeta wano ngatto zijjemu ye emputa eno evuddewa embwa. Musajja wattu kwe kujjamu engatto n'aziteeka awo mu mulyango awaali ebigattogatto ebirala n'ayingira. Ate omulala yamubuuza mu ddoboozi ery'ekinnyindwa tannange ery'ekinnyindwa nti baama biki ebyo ebiri ku mukono? Eryo eddoboozi ery'ekinnyindwa. Baama biki ebyo ebiri ku mukono? Memba yali akyekebera wadde kyali kizikiza. Munne Bongole kwe kumugamba nga mutuulidde ddala ku lusegere n'amubuulira Mukama nti jaga essaawa era n'empeta. Ko Memba nti n'empale njijjemu. Bongole yasekera muli kimugunyo n'agamba nti nga ntambudde n'enkodoma lyeno banna. Ennyumba eno mwe baayingira yalina erinnya lyayo nga ye Zinunula. Naye okusinziira ku mirimu egyali gikolerwamu, abamu nga baliyita Sinzizo, abalala Kasubi n'abandi ddwaliro. Memba yali tayingirangako mu ssabo nga lino era nga kye yasooka okwekanga nga yakayingira kwe kumutuuza wansi ku ttaka. Weewaawo wali waliira essubi etteete naye yakataagaane n'okutuula
kyokka nga nawe bw'omanyi kyoyagala kikuseeza ate omunyolo amalibu tegamuttira olubimbi ate era ne bajjajjaffe baalugera dda nti bw'ogenda ebulyambwa olyambwa. Amangu ago nga Memba ne munne Bongole baakatuuka, omuyimbi yassaamu oluyimba olukowoola Walubaale nga lugenda luti kowoola kowoola o nkowoola Lubaale wabeddayo bwe banna oluyimba nze naasobola oduyimba hanange kowoola kowoola o nkowoola Lubaale wabedda kowoola Namalele Zinga abalala nga baddamu kowoola Lubaale wabedda ali wala nkowoola Lubaale wabedda nkowoola Nagadya mu nkumba nkowoola nkowoola Kawumpuli ebuyego nkowoola Mukasa w'ennyanja nkowoola yanguwa kootukuulaga enkokoyo nkowoola simanya biki ebyo nkowoola yanguwa kootukuulaga olubugo bw'olabika tewabulaawo nga bannange. Kati abagoma baakuba nnyo eŋŋoma ng'omuyimbi bw'ayita Lubaale yenna okuggwayo, era omuyimbi ng'ayimbidde ebbanga ggwanvu yakuba akalulu nti wululululu yatuuse watuuse. Nkugambye abayimbi mwongere ggwe ow'eŋŋoma tewalidde kyaggulo. Bwera olwo ye omuyimbi yayimukako n'afukamira amatiitiiri eno nga bw'azina. Mu ssabo temwalimu ttaala wadde ekitangaala, era ng'omuntu alabisa matu na birowoozo. Naye abayimbi basaakaanya n'abagoma nga bakuba nnyo. Oli kaleeta luyimba n'alusirisa n'atandika okwecwacwana nti ani yeekyusizza baaba, ani yeekyusizza, ayogere mangu nga sinnamusindikira bakulu. Saalongo Yusufu Acoomu Apuuli Ntambaazi Nawolobu Kiita Waggulu yeewuunya nnyo okulaba nti omukazi amulabye nga yeekyusa mu nzikiza etyo. Mu butuufu yali yaakeekyusa emirundi nga 6 miramba, nga guno gwali gwa 7. Kyeyava aguma n'agamba nti nze neekyusizza nnyabo. Ate awo abaamuli okumpi ne bamuboggolera nti wano olabyewo nnyabo, jjajja gw'oyita nnyabo, bw'onoddayo okwekyusa nga tosabye tujja kukuyitira abanaakusobola. Memba yali akyafumintiriza bw'anaasaba akawala akaali katudde mu nsonda akaalina akalobooza akaali kalaga nti kato, ne kasaba nti jjajja nsaba kwekyusa. Ko jjajja nti weewaawo muzzukulu baaba. Ate olwo ne baddamu buto okuyimba. Ekirungi ku luno tebaatwala bbanga, omulindwa n'atuuka. Memba yagenda okuwulira ng'omu ku bantu abaali mu maaso ayaniriza nti tusanyusa okukulaba jjajja. Ko jjajja nti weewaawo baaba bazzukulu baaba. Gwani jjajja? Ko omugenyi nti nze Kawagga baaba, mumpe ku ntabalugaana ndyeko baaba, n'akagonja nyweko baaba. Kati omugenyi ng'eno bw'ali obugenyi, buli mukiise yamweyanjulira ensonga ze, ezimu nga za butazaala, endala butagaggawala, endala za buwulu, n'endala za kulwala. Bongole naye yayanjula ebibaleese nti nange ndi wano ne muzzukulu ono Memba alina ebizibu bingi. Ko jjajja nti weewaawo muzzukulu baaba, ye nga ndaba wano nga bamuggyeko omulimu baaba, kiki futwa oba mpalana baaba. Ko Bongole nti kasita naye wuuyo waali jjajja yeeyogerere. Wano Memba we yajjuukirira olugero olw'Ekiganda olugamba nti omuko ow'ensonyi oluwombo lumuyiikako ng'alaba. Kyeyava ensonyi azikuba ku mpagi n'ayogera ebimuluma. Nnyabo yali tannakimala na mukamwa, bakiise ne balyoka bamwamira nti gamba nti jjajja ye kino kye baakijjeewa. Kongo lyali ennyini, wabula teyasunguwala kubanga okuyiga tekukoma okutuusa omuntu lw'agenda ensonda nnya.
Jajja nze Saalongo Yusufu Apuli Ochomu Ntambazi na Wolovu Kiyita Waggulu neddira Ngabi era nga nva mu lujja lwa Nsamba mange wa Musu bombi Busolo bwa Ntiko yali akyafukumula olutoto lw'ebigambo eyokulanya kwe bakuyita Nokulamya naye bw'oba oli maaso ga Ssaabasajja oba olanya mu kitereeze kaakati yayongera okulamya. Omugoma yeebuuza nti ebyo ani abikubuuzizza oba tolina kyogamba jjajja tubuulire ffe tugende ndaba n'obudde buubuno bwagala kuvaako ddiba. So nno bambi musajja wattu lwa kumukuba ku nsolobotto ekkubo lye yali akutte lye lyali ekkubo ettuufu okweyanjulira emmandwa ng'omukiise ow'omulubaale. Wano abakiise abalala abasatu beddiramu kimu nti tatusobedde. Kakati bambiko mmemba munda ye nti ekigwa ekimu tekirobera baana kuyimba. Kyeyava akololamu n'agenda mu maaso n'attotola ebizibu bye. Nnyabo manya jjajja ebyange bibi eggulo bangobye ku mulimu ate nga mbadde nfuna nnyo ko jjajja nkiraba wano ate jjajja mbadde nyamba nnyo abantu ekirala jjajja nalina abakazi 7 wano omugoma kwe kumuli ekimuli nti 7 omulamba kozi ne wiiki erimu ennaku 7. Abakiise yabawa ekibbo kya nseko naye jjajja abakazi abo bonna baanoba ate n'ebbali gye nali nkyalako sikyayitayo munagongobala ate era jjajja n'akafiirwa abaana 9 nalina 10 kati nsigazza kamu bwe kati nga kati ka kibiriti ate kawala ko jjajja ate nako baba kaakano sikako nkalaba wano sikako dieni eraga memba omutima gwamutyemuka ate n'omugoma nakkaatiriza nti gambira ddala nti sirina mwana ate omuwala yali kusikira musajja wattu ng'oli kuyoleke wafadda ko memba nti era kyenkana ate era jjajja ettaka lyange n'ennyumba bagenda kubiwamba nsigadde lwayi jjajja n'ekirala nga mmalirayo ddala ebinnuma mange yangabye mu kika ekirala ate n'ekika ekyo ne kinneegaana ndi wano sirina kika sirina mwasirizi ndi momboze ko jjajja nti weewaawo omuzzukulu ebyo byonna bizibu naye tebitta muntu ko omugoma nti anti ekitatta muyima wabula empisa ya jjajja bulijjo nga bw'aba atandise okwogera n'omukiise nga tayagala tayagala bajabiikiriza ne bwe kwabanga kujjuliriza byagamba era kye yava ajuuka nti ani oyo andaba mu kamwa nze ngende gwe obikole ngamba gwe omugoma ngende gwe obikole. Mukama wange abalugera balutuusa nti bwadde ne ligambwako nnyini lyo sebo nakulabira omugoma bwa kankana empale nga jjajja alidde mu ttama era gye yasirikira simanyi ng'alivaayo okuddamu okujegera ne jjajja yalaba abadde ow'essambwe asirise ng'obusungu abusiba ku mpagi ng'ayongera kukakkalabya mirimu gye. Yasookera kubuuza mmemba nti muzzukulu baaba eddagala lyange onoolisobola ko mmemba nti jjajja asiika obulamu ko jjajja nti mpulidde baaba naye oluusi abamu balemwa ate abalala batya buti. Mmemba era ne wololewe baakakasa jjajja nti jjajja ne bwe kiriba kyetaagisa kukwata sitaani kigwo ne bwe kiriba kyetaagisa kukwata sitaani kigwo kyemwogerako mukimanyi mbu ne bwe kiriba kukwata sitaani kigwo tulimeggana naye waakiri ne tugwa maliri ko jjajja awo nno ntegedde muzze bukula kale nno eddagala lye ŋŋenda okubawa baliyita kuula. Likuula buli kizibu kyonna likuula buli kitikkatikka kyonna wabula zibuzibu kubanga lirina ebintu ebyetaagibwa okulitabikamu bingi ko bongole nti ebintu ebyo byetaagisa ssente mmeka jjajja ko jjajja nti muzzukulu si ssente ze zeetaagibwa wabula obuzira n'okufuba ebyoyo agenda okulikozesa olwo jjajja kwe kutandika okumenya ebyetaaga ebyo. Bazzukulu mujja kundeeterayo olulimi lw'omuntu ate ng'omuntu oyo muto era nga muwala bakwata kawalako ate omuntu oyo baaba nga tafudde bufirumbe. Omanyi omuntu afudde abanga kalannamye
Ono we yabuuliza memba nti konzo ogambye nti walina abakazi bameka? Ko memba nti 7 jjajja. Ko musawo nti otyo era ojja kutufunirayo ekkundi ly'omuntu nga yakamala ennaku 7 mu ntaana baaba. Bizibu nnyo baaba. Ebyetaago bino memba neewolole we byabamalako ebyewungula. Naye bajjukira olugero lw'abajjajja olugamba nti ekibbula omwavu kwezi kiba kiki? Munnange waayita ennaku 10 zokka nga ssentebe Ssaalongo Yusufu Achoomu Apuuli Ntambaazi Nawolovu kiyita waggulu ne munne Bongole nga bavudde ewa musawo Kalevu. Leediyo neera ng'omusajja eyabula. Omusomi yasoma asabuliza ati omwami Mutaaya ow'Ebwetyole alanga muganda we Bongole kyoyagaliza ow'Ekatwe Kinyolo eyabula ku lunaku lwa bbalaza. Bongole kyoyagaliza musajja mumpi muteno yakulanga wa Nalubiri alina omutwe gwa nsoomi amaaso ge manene mamyufu amannyo ge ga ntalaga ayogera asabuliza ate ayogerera kumukumu alina enkovu ku matama ery'oku mukono gwe ogwa kkono alina nnamagalo ku mikono gyombi alina embaliga ate atambula asaayirira yabula ayambadde essaati ya kiragala n'empale empanvu ey'omulembe era nga mu bigere anaaniseemu ebigatto bya kisaazisaazi. Anaamuzuula atwala amawulire ku poliisi emuli okumpi oba ewa mukyala Bongole mu Katuba Katwe Kinyolo oba ew'omwami Lutaaya Nakusi y'omu. Anaatuusa amawulire amatuufu agafa ku muntu oyo Bongole kyoyagaliza ekirabo anaakwasako 2. Naawe Bongole kyoyagaliza baaba bw'oba owulidde ekirango kino ddayo eka kubanga banno beeraliikirivu nnyo. Wano omusomi we yayogerera okunoganya nti munnanga mpuliriza baaba bw'olaba ku Bongole kyoyagaliza ng'alina nnamagalo ku mikono gyombi ate nga n'omutwe gwe gwa nsoomi twala mangu amawulire mu b'obuyinza ekirabo ojja kutwasako 2. Naawe musajja wattu Bongole kyoyagaliza bw'oba owulidde ekirango kino situkiramu oddeyo ewaka banno beeraliikirivu nnyo.